Njagala okudda ku nsonga ya Kenzo. Kenzo, please stand up. What? Why now? All right, I'm going. Omuyimbi Eddie Kenzo munangate si birungi ngenda kubeera nga mbikutuusaako wabula okumujja munangate mu katebe byonna ngenda kubeera nga mbikubuulyakoko mu maaso awo full figure abadde munangate n'ebyakakasa wano. Oh my god muganda wange tebibadde byangu n'akamu so ng'ate Spice Diana munangate emitala w'amayanja ku sate ne Fiki Fameka byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako munangate maaso awo kakasa nti video ogimpeera like ku sate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ino ntandise munangate n'ebibadde bigetinga viral ku mikutu egy'enjawulo. Obubaka obw'enjawulo bugeetinze nnyo munangate viral ku mukulu omuyimbi munangate Eddie Kenzo. Eddie Kenzo kosa ne mukyala we Honorable Fiona munangate Nyamutolo babadde bazze munangate ku mikolo eja Museveni mu kulayira munnange wabula nga bwogezaako okulaba akatambi kano kansoke nkakuzannyiremuko ate ndyoke nkuze. I was invited. Why treat us like this? Your husband is not a delegate. How can you say that? We were invited. Ma'am, sorry, but he has to leave this place. Kenzo, please stand up. What? Why now? All right, I'm going. So akatambi ako nga bwogezaako munangate okkalaba omuyimbi Eddie Kenzo avuddeyo munangate n'ayongereza ku nsonga eno n'agamba nti nno nedda si bwe kyabadde bwe kityo. Njagala okudda ku nsonga ya Kenzo. Neewuunyiza nnyo bannamawulire. Neyo simanyi bagitaba nyubiki eyo simanya nti. Bwe mwagwa munoonya ositukira ku bantu. Omanyi TV za wano ezisinga zaagwa. TikTok na YouTube channel zasula ama TV neze empapula z'amawulire. Kyanaku nnyo omuntu akulya online ya simanya nyubiki n'owandika story enfunga tolina ku ground. Ani yasitudde ku Eddie Kenzo bani yamukuteko? Oyo yabadde munangate AI. Nga bwogezaako okulaba munangate post eya Eddie Kenzo yeyo munangate gye yakoze n'agamba nti no nedda ebyo mu byerabire yabadde munangate AI. Nga bwogezaako munangate okulaba wabula embeera munangate yabadde bwetyo omukulu Eddie Kenzo bwe yabadde munangate ku ceremony eno kosa munangate ne mukyala we so ndowooza munangate otegedde so nga nkongeddeyoko omuyimbi munangate Spice Diana. Spice Diana ataddeyoko akatambi abaddekoko n'ekifo ekibadde kirabika munangate obulungi nga bwogezaako okulaba naye olowooza nti nno wano si bweru. Ngandabanga emitala munangate w'amayanja bambi abadde wali munangate mu mood abadde yeyagala munangate okamalako obumazi omuyimbi munangate Spice Diana. Sikomye munangate awo n'enkyekingakoko ne ku Fiki Fameka. Fiki Fameka yabaddeko ku munangate wali mu kata era nga ab'ekata yabakubye munangate omuziki ku byembadde ndaba ebibadde munangate bitambula wabula Fiki Fameka kyakoze ataddeyoko ebimu munangate ku bifaananyi nga bwogezaako okulaba bannanga omusajja ono ayambala. Nzize nga nkyogera nnyo munnange era nga bwogezaako okulaba abitadde munangate ku Instagram ebifaananyi bye bambi bw'atyo bw'abadde alabiddwako mu bifaananyi ebyo wali munangate emitala w'amayanja mu kata.
Fikufa Maker ky'olina okola ku subscribinga ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update kasita obeera ng'osubscribinze.